Omuyimbi Spice Diana Kosaate ne King Saha. By the way akatambi kano kabadde nga kali mu kwogeza abamu obwama munnange esayidi eno nkugambye ekibadde mu katambi wali kakati nno King Saha ne Spice Diana, oh my god, oyinza okugamba nti nno oba ki ekigenda mu maaso naye nga okusinziira wali munnange ate bibadde bitambula mbu bali munnange ate mulaavu esayidi eno munnange si byange just ebitambula ku social media esayidi eno byinziza okubeera nga nkutuusaako oba nga nkulagakoko ngenda kubeera nga nkulagakoko ne ku Shiba Kalungi wali abadde ali mukakasa esayidi eno, Epasi naye abadde ali mukakasa ekivulu ky'omwana muwala munnange ate Shiba Kalungi. Kakati nno kansooke nkutegeeze ku katambi akabadde kafuuse ettabbu wali. By the way King Saha nzize nga munnange nga actually nga nkuwaako ko ebibakwatako oba ebitambula kasaba beera nga beeguddeko King Saha ne Spice Diana. Agakatonda muggulu oyinza okulowooza nti nno beeyagala ebyaddala era kati tobeera nga tuba followinga nnyo oyinza okulowooza nti nno beeyagala naye nga wali munnange ate okusinziira wali ku bibadde bitambula King Saha abadde mu mmotoka ye ne Spice Diana abadde mu mmotoka ye. Jjukira nti nno ekifo kye babadde bazzeemu munnange ate okuyimbako kibadde wali ku Woman Show Grounds. Babaddeyoko ne show bayimbi bangi ab'enjawulo abazze munnange ate okuperformingira mu kifo ekyo era nga King Saha abadde mu mmotoka ye abadde atuuse ne Spice Diana naye abadde atuuse. Spice Diana n'ava mu mmotoka ye n'ayingira mu ya King Saha awo nga bw'olaba awo beekoze wali ebintu ne ngamba oh my god esayidi eno nga boogezaako okulaba akatambi ako. Naye nno byebyo munnange mu katambi ako King Saha ne Spice Diana nga bwe nkutegeeza oba nga bw'olabye munnange ate ku bibadde bitambula wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi eyo. Naye nno kankongereyo ku wali Shiba Kalungi jjukira nti n'ekivulu kye kyengedde avuddeyo kaawo. Ndabyekokko abayimbi bangi bamuwadde munnange ate drop nga bamwagaliza munnange ate show ennungi ebeere successful esayidi eyo era ng'okusinziira wali mwana muwala yasoose okuba drop eyo. He says my body must kill a man, Wanji must kill a man, Bwatanda bagamba come pass by. Really? What's up Dubai? Shiba Kalungi aka Swag Mama aka Mami aka the baddest. It's been a while Dubai nga siba kuba mu muziki nati twerabako. I'm back Dubai ngenda kubeera nga kuba muziki ku Venom African Club nga mukaga September 6th September. I'm in your area Dubai, Abu Dhabi Heroes Club Millennium Downtown Hotel nga mu September. So kuromukaga ni mu Dubai ku Sunday ndi mu Abu Dhabi. Showtime Dubai Shibaholi kisabe Dubai na Abu Dhabi. Showtime, see you ra ku sayidi yemu nengwakoko ne katambi munnange ate aka Epasi naye abadde bambi nga amuwa ebimuli bye oba drop esayidi eno. Yo, I'll go on to the fans and clans. I'm here to let you know that on Friday, Queen Sheba is at Serena. The Queen is back. You know that. Support. Make sure you're there. Get your ticket. Go enjoy yourself. She's the baddest. Much love. Ku sayidi yemu tukongratulatinge mwana mulenzi ono Epasi okubeera nga YouTube emusindikidde munnange ate award okubeera nga awezezza munnange ate ba subscribers emitwalo 10 era nga boogezaako okulaba abadde nga ali mu kwebaza munnange ate abawagizi be nga boogezaako okulaba akatambi ako. Yo, big up to all the fans. I'm glad that you're growing in numbers. Yeah. And this is for you. It's for the fans. So big up on yourself. Thank you for the support. Thank you for the love. And thank you for growing the APAS YouTube channel. This is your channel. It's for the fans. Big up on yourself. We are higher than a pass mark when the class starts. Wow, bambi abadde happy nnyo
okulaba nga awezezza munnange ate emitwalo 10 wali ate ku mukutu munnange ate ogwa YouTube. Jjukira nti nno YouTube ye musindikidde award eyo okuva wali emitala mu USA side okubeera ng'awezezza munnange ate ba subscribers emitwalo 10 wali wonna muganda wange gwe alaba eside. Kakati nno ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.